Manange ye Pretty Nicole. Ya 14 ne birth certificate yenjina wano. Obuzibu ne yabufuniddewa. Obuzibu yabufuniddeyo bayitayo kira. Bekube. Nicole n'abantu be bano muyinza okubasanga enjanga bazzeemu. Kyovula ba Nicole bwe batuse ku poliisi statement ya sose yagambye nti Nicole aganye okuwaayo ki mikwano gye wajja babeera era bamukubye batya. Olowooza lwaki yaganye obba waayo? Ensonga ziringa 3. Ensonga esooka Nicole ayinza okuba mutuvadde ayagala bba wamu. Nga manyi nti omusango gumusinga ensobi yagikola. Nicole kyamuganye okuweesayo banne. Ekisooka ekituufu ng'akimanyi. Ayinza okuba akimanyi nti ddala badde ayagala omusajja oyo. Kakati ekyo ekisooka. Kati Nicole kyamukubizza ekyamuganye okuwaayo banne. Ekituufu nti akimanyi. Ayinza okuba ayagala ekyokubiri Nicole ayinza okuba nga yali yegasseko n'abo ne babako Gwebakubye omulala. Ezegeeza naye gemu agimanyi. Bati kuba nga bamukozeeko. Yegattako ne banne ne bakubye omulala. Kati naye ensonga ze bamukubira ze zimu. Kati naye agamba yagambye omwana yabutuse bw'ati amatama sijja boogera. Ayina amatama munene bw'ete. Era ojjukira Nicole nga bali mu mukuba. Si yavaayo ennyo agambye nti afuutuka akola ki. Abeeko kyakola. Basirika. Bamukuba bulungi emigoba. Oganso nsonga gye bamukubira ntuufu. Ekyokubiri aleka okuba nga yali yegasseko n'abantu abo ne babako Gwebakubye omulala. Kitegeeza ne bamukubye bw'amazemu oluma n'akubye enduulu naye nga wali mu kusooka yawadde bw'ati. Ekyokusatu Nicole yandibanga ali bubi nnyo. Natya mu bulamu bwo bwa bulijjo nga bano be bamubeezaawo nga mu bulamu obwa bulijjo bano bamubeereramu nga babeera mukyaliwo. Kale nkwaniriza ku Celebrity Track gwa mulungi atulaba kanswenti oli bulungi bitambula bitya kaze bitambula bulungi wangalire eyo nako olwaleero akakuba wano mu Kampala kakanzeemu ne wolaba omukulu ono ataddemu ekkooti manya nti musajja wa baanyi weewaawo olunaku olw'eggulu n'ennaku eziyiseewo nga 2 wadde amawulire agatambula n'obutambi bwatambudde ku social media nga kuliko mwana muwala yeebulidde erinnya simanyi manya ge gakika naye erinnya ye Nicole bamuyise ye Pretty Nicole. Akatambi katambudde nga babona bawala bato balwana beekuba. Waliwo omwana yayimba akayimba n'agamba njagala ya buwala bunwanire bwekube. Bakateekayo mu background. So ekituleese wano eri omuzadde abaana bali mu holiday abaana batanaba kwetuuka kyakuyiga kiki tugenda okufuna mu nsonga zino ezabaddewo za mwana muwala yabadde alwana nga balwanira omusajja. Lunaku leero nze n'omukulu omukukunavu Morris Mukibi okuva wano ku BBS Refine munamawulire agaluddemu agamanyi muzadde abaddeko n'abaana era alina abaana amanyi kitegeeza okuwangala n'abaana ddala b'obuwala. Tugenda kuba nga tutanyamu ku nsonga ezimu kwezo azinambise waggulu awo nkwaniriza mukama wange. Divorce ndowooza lwe nasemba okubeera ku mutugo guno wali olina ensonga zoyagala ku baana abali ebweru enkuwa ku ngeri gye bayinza okutambuza mu bulamu bwabwe n'engeri gye bayinza okuŋŋaanyamu ssente ate ne zibabeerera ez'omugaso. Weewaawo era ebiseera ebisinga obungi kitanya okukomentinga ku bintu bya kisiru kati nga kino kyengenda okukomentingako olunaku olwaleero nkita kya kisiru olw'ensonga nti ebikolwa ebyabaddemu era wala ebikomiti z'abantu zebawa nga baziwa mu ngeri y'okubalaata naye ebiina kingi kinene kibituyigiriza singa tubitunuulira nga tukozesa lens ez'enjawulo oba nga tubitunuuliza amaaso ag'enjawulo oba nga tugula perspectives ez'enjawulo. Ekisooka nalebye maama wa Nicole. Nyinza okuba nga nze kagenda okusooka omusalira omusango naye kanga omusalire nti Nicole watukidde awo abantu boogera ku myaka gye bamwogerako ng'omuwala omuto myaka 14 nze kyesikkiriza ng'omuntu Nicole yandiva nga talina myaka 18 bw'otunamuwezayizaako emyaka yayinza okuba bw'abanga tanaweza myaka giri egy'omwana yeetuuse alina 14 kugamba 18 waggulu omwana aba yeetuuse bwa tanaweza myaka egyo Nicole wakiri abeere 17 bw'otunamulaba nga 17 awo naye okugamba nti 14 wadde covid tumuwayiriza nnyo ekisusse Nicole ayinza okuba nedda bw'otuna ku posts ez'enjawulo nga
balaga Nicole mu bulamu bwo bwa bulijjo. Twadde ku mukutuko gwa TikTok. Ndoza bwe yabadde n'emitwalo 2 bwakeredde lunako olw'eggulu ba follower. Bajja nakutuka ne mu milioni. Bwagenzo zibanga Nicole tagenda weza mitwalo 7 mukaaga. Nicole munja kwewunyanga ne ku milioni agenze. Singa mugenda maaso n'okwetegereza byazakola. Ne mugoberera. Tuso kusalira omusango maama nti omwana wo ayinza okuba yakutegukako. Kutegukako n'akuva mu mikono. Weewaawo omuzadde abeera muzadde mu buli ngeri, omwana wo ne waba akoze eki naye bwe wagwa omuzaala oba olumwa omwana wo olaba alina ekimutuuseeko. Naye obulamu bwa Nicole n'abantu babadde abeera nabo abo mikwano gyabo akimukoze ateeka okuba nga sama omuzadde wagayalamu olina waluzingamu eri omwana wo. Bino byonna ebya musajja gwe balwanira n'ensonga endala because kibagezaako n'okuba nti bamwakyuzinga it is not musajja research. Bamwakyuzinga kuba nti yakola olugambo ng'abaloopa bye baakolanga. Omuntu asooka ne yeebuuza biki ebyo bye baakolanga Nicole bye yabaloopanga. Nti kitegeeza okuba nti saako zaabwe tezibadde zaabawala bw'ogamba nti nno balangula okufumula nti z'okuwangala n'ekyama kyompadde. Nti bonna bo beetegereza abaakubye ne gwe baakubye waliwo akabuuza kangi mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Baleka okuba nga abaana bazadde baabwe babagayalirira okubakuza obulungi. Manyika tulina eddembe lingi. Abaana tubawa eddembe bakola bye baagala. Obulamu waliwo ayinza okugamba nti nno Nicole ebifaananyi ebimu yali ali ku bichi. It is true. Obeera ku bichi ne mu swimming pool ate tobeera mu kanzu. Olina kuba ng'oyambadde nga bayadde ayambadde. Bikini. Ni waliwo n'ebifaananyi ebirala ebiraga nti Nicole si mwana mwangu. Si mwana mwangu. Watuukidde awo. Bwe tugenda mu reality ndabye comments z'abantu bangi abagamba nti no bo tebalwanira basajja. Nabo kansooka embaddemu. Ewala bagambye nti ng'olomwanira nti omusajja. Ebyo tubyogera wano. Kati nze kansooka nkozesa ekyo nze naawe. Nze simanyi kye nnyinza kola singa nsanga mukyala wange ng'ali mu bwenzi. Era naawe tomanyi ky'oyinza kola. Kiri kijjabuzi. Kimala kukutuukako ne wabaawo ekikwambala n'oreactinga nga bw'oreactinze. Kati Katonda bakuyamba ng'olina controls ez'enjawulo. Olina oli muntu mukkakkamu oba oli mukulu mu birowoozo, olina abantu b'osobola okwebuuzaako. Ezo controls ez'enjawulo ze ziyinza okuyamba. N'omanya engeri gye weefugamu obusungu bwo. Naye buli muntu alaba ku ssaawa eno ky'oyinza okukola ng'osanze omuntu gw'oyagala nga ali mu bwenzi tokimanyi naawe. Era abasinga obungi tubali tulaba wano baga nti amaka ga gundi tubali tugasubira nti gali abo obulungi naye batuse ku kino ne baawukana bingi ebisobola okubeerawo. Reaction y'abaana bano okukuba Nicole tudde ku kyokkuba Nicole wabaddewo excitement. Basoose ne bamuyita n'atuula awo ne bamugamba lwaki okola kino nga balinga bataamukubi. Naye excitement omanyi bagenze balinnya mpola paka ku level ya tumukube. Manyi bwogezaako muleta omulawo mukulwane waffe dda batutekerawo nga kasale agamba akabuuka buuka waawo oba olinaga akatema mumalira ekikanga 2 nga temunnakatema awo nga busu waba wayogera awe bali agamba bulijjo omugamba nti akusobola ne luya kuvuma abasakanya bagiwe omuliro kananga obuuse bwoti oba okiwa wakabuuka bwoti oli ali mu kufunya saati mikono akampakiza oluyi kakati ng'ogamba mbadde manyi byakusaaga kati si byakusaaga. So waddewo embeera y'okulinnya nga bagenda excitement yaabwe egenda erinnya paka we bakoze ekyo. Kyennaku kyenyinza okubagamba kiri kimu nti ekyo kifene ky'omusajja kyemwabadde mulwanira kiba kifene kubanga nakyo kyabaddewo. Manyi waliwo kyabadde ekivukira kyabaddewo awo. Waliwo ebintu by'otakkiriza kubeerawo in your presence gwe ng'omusajja nti abantu babiri ne baba nga ku bo kuliko omu gw'oyagala ennyo oba gw'otayagala ennyo ate tobaleka kubeera mu kutuuka ku ekyo gwe jangu mu masekati gaabwe otawuluzeeyo embeera obutagenda mu maaso ebisigadde obinyonyole luvannyuma oyimiridde oli bamukuba biri bigenda mu maaso oba oli awo Nicole yadayinza n'okwerwanako naye ng'alinda olabe kyogenda omuyamba oba onoomuyamba nabano oba oli awo nga bolinda balabe gwe bwoba
oli kikyoyogera ku nsonga eyo naye omusajja ekimupisiza kifene kyebadde atunda butunuzi ng'ebyo bigenda fene akwengevu oba omubisibisi kawal fene ayengera nga kalaba nye kuba bwetonye fene waba ali mu sizoni yaye yengera akakuba bukatunya mbe kati musana gubadde gwasine katonnyamu omulinnyayo wabawo ekiba kyengedde nga kyengedde bulungi naye waliwo n'ebintu bye batema bye bajjayo nga bikyali bibisi ekivuuka kyadde kibisi kifene kibisi kiba kibisi ne bakikweka mu nsiko samwoya kati ne mubanga abakyerabidde ne mugamba kati tugendeyo tukikole ki tukijjeyo kati yoyo muvuuka yabadde wali ekifene bwe kityo bwe kityo oli ne bamukubira mu maaso man gwaleese obuvuyo bwonna obubaddewo ebiseera ebisinga obungi babamu abasajja n'okutanaga nti baleke beemale egoga kati bwe bali emale egoga asinze okukuba g'ogenda oyo Tashi muganda wa Nicole Tashi muganda wa Nicole ajja kutubuulira ebisinga kaawo omanyi kakati ekyo kimpisiza omusajja kifene olwa engeri yali yakitinzeemu ng'embeera egenda maaso oli ne bamukuba omuwala nga wooli naye ng'obuzuuzi omukubiza obusookera ddala nti gwe ekigambo kyo tekiwulirwa nti ebyo oziyiza abakuba ekigambo kyo tekiwulirwa nti oba oli mu kuteesa abantu bano obeere nga obakakkanya mpola mpola naye gwe ng'osazeewo oba beekuba bakoki beekube oba kimmonde akayimba ako ayimba akayimba ako bamuyita mwana mulenzi tomuddi akayimba kagenda kanako okufuna views nyingi olw'ensonga abantu bagenda kukanoonya wakawulirako beekube waliwo omwana bamuyita Shoni ne Hilary abaana batera okubeera mu office awo entula batera okuyimba obuyimba obwo bwakajjo obwo kati nagenza okuwulira nga Hilary yakatandise beekube Shoni n'akaddamu kati ndo kwe kubabuuza nti kano kati naga nti akagwanira okubeera mu background abaddewo beekube Morris bwe tudda ku side ya maama tugivuddeyo eyo maama tumulabye emmangula y'abaana okutuuka ku kino bano kye baliko ku myaka weewaawo maama yagamba emyaka 14, 15, 17 okulabika nti batandise okwenyigira mize egyandibadde gikolebwa abakyala abafumbo banyaffe abali mu maka kakati obuzibu buliwo buti nti society atonoonekako era ebiseera ebisinga ntera okulaba abantu abakulu nga bavunaana abaana abeeyisa nga bwe beeyisa naye ogwo musango gwa bakulu kanaye kanebalire mu bakulu ogwo musango sama ogwaffe nti twesuuliddeyo ogwa Nagamba okubuulirira abaana baffe n'okubalambika mu nneeyisa entuufu nawe singa nanga kati omwana w'emyaka 12 bw'obeera muzadde nga naawe oli bwotyo asobola okugamba nti alina boyfriend nyina boyfriend wange n'otunulira abaana ngaabo ye ng'asuubira nti omusajja bazadde bo gwe batamanyi omusajja atanaba kujja wammwe kukyala omusajja nga obuulyawo gw'omutwala nti omuyinako mandate era osobola n'okumulwanira n'okukuba bw'osobola okukuba singa baba bamwagadde eyo naye ebeera nkuza oba oliawo y'abaana abakoziddwa bato batyo kati nga ba Nicole ku myaka gye balina okuba nga balwanira abasajja nga tewalina kikakasa nti ddala bafumbo abawedde emirimu tewalina abamanyi nti muli bafumbo omanyi tutane tunenya abaana mu ngeri gye beeyisaamu naye ne twerabira nti ife abazadde tulina omulimu munene gwe tulina okukola okulambika abaana bano tubalese ensi ebagunjule naye ensi bweto bwegunjula ensi teragunjula mu ngeri ennyangu ensi egunjula bubi okuvaamu omuntu omukulu kasita omwana omulekera ensi yejo mugu ebyo bye bagenda okuba nti bimutuukako so mama Nicole ajja kuba mubbi bamukubireyo bamutuuseeko embeera byamutuuseeko bano bwe bagambye nti bagenda kubakwata bayinza okubasiba bwe kiba kisobose ensi ebagunjula kati ensi omwana bw'otamugunjula ensi ye begenda okumugunjula bwetyo naye yeegunjuza tegunjuza kisa nga muzadde bw'anaagunjula omwana so fe abantu abakulu tuddemu okutunuulira abaana nga bakula ate obuvunaanyizibwa tumanye nti tubulina okukwata abaana baffe sina mukono gwa kyuma naye n'omukono ogugunjula baleme kwenyigira mu nsonga ng'ezo kubanga tewali mwana
kababeere kwabo abadde balwana ne baba bali between emyaka 25 paka ku myaka 18 wakati awo wabatuukira okuvaayo ne bagamba nti kakati tukuŋŋaane omuwala tumuyite ne baawe nga waali awo oba ne boyfriend we nga waali awo tukikole nga waali awo tumukube tumusikambule obutamanya wabadde bungi nno mu nteekateeka eyo kubanga ebiseera ebisinga obungi bw'oba onookuba omuntu ate tolikodinga ng'onookuba kati ate gwe mwenyini weeropa banoonya bujulizi otadde mu bujulizi okitegeera kubanga embya twaligambye nti oba oli awo musajja yabadde abakwata naye bo bennyini babadde ekyokukwata bakigenderedde era nga bakwata ekyo nakyo kya busiru kiraga ddala abantu abatalina nnyo magezi kiri awo kubanga omubbi omugezi bwe baba bagenda okubba omubbi omugezi omanyi kyakola bw'aba agenda agenda kyenyumanyuma mujja okugoba ebigere mulaba ate ave nadde okitegeera teri mubbi agenda kubba atya ngabba mu ngeri ya kisirusiru kuba bajja kumanya gyalaze ne gyakoze eki ne gyava ne kati ababuzaabuza atyo ne kati mwe muli mu kukuba muntu omusango ate mwerikodinga nolabya dda nti abantu abo nabo ababadde bagenda maaso n'okukola ekyo badde bakola oba oli abo balina obutumbaavu bw'amaanyi nenzira ku sayidi eya ffe reaction zaffe ng'abantu abadde bazitunuulira nalaba abakola bangi abagamba nti nze sirwanira musajja wakiri nkubamu omusajja abaana bali mu kinyumba e Saudi awo basinga okomentinga abo bonna balimba divorce nze sirwanira musajja lwaki balowooza nnyo ku passport abo bonna balimba balowooza agenda bweru abo bonna balimba nti nga tonnaba kutuuka kulwanira musajja sooka omanye omusajja gw'olina bw'oba olina kifene kidufe ng'ekyabaddewo wali kijja kukozesa ensobi nnyingi era ojja kwesiŋŋana ng'olwanye the end of the day because batugamba bw'omusajja eyayise omuwala n'ayita na bano nti bonna okubeerawo mu kifo kyekimu yeyayise yakozesa esage eryawo kati wawena kiddofe munnange bandi kutula nga tomanyi kubanga ng'ojja kuba tomanyi nakumanya nti oba omusajja alina abantu abaala era gwe ng'osuubira nti gwe namba emu wesiŋŋane nga alina namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 mosso mwenna kasita oba nga tonnaba kugenda tannaba kujja maka gammwe tannakuwasa tannakusaako mpeta ebyo by'okuddawo okwepankapanga sirwanira musajja basobola okukuba gwe kennyini ng'omuntu omanyi kiyinza kukutukako naye ate n'okulwana kuno naye nga kituufu ezo statement zaadde zikolebwa abaana ab'obuwala agamba nti olwo lwaki banwanira omusajja tusina kira kyakola abamu batuufu kuba ekyamazima kiri nti waliwo abawala nga ye ali straight forward mu bulamu bwe n'engeri gy'atwalamu obulamu bwe ng'era tasuubira nakyo kiyinza omutuukako takisuubira era takirowooza nako naye ate newabeerawo n'abagala obwagazi okwegumya nga nabo baali balwanyeeko nga bali mu maconsolation obadde ku mikutu gino egy'amawulire ne divorce zoyinza okugamba nti zizze mu ngeri ya gundi yayawukanye ne gundi yayawukanye ne gundi yayawukanye ezo zirimu obwenzi nyingi ne bana abadde beeyagalako ba celebrities obadde obalaba ono n'amutwala n'oli n'amutwala kati yavudde wa gundi yamutute gundi yafumbiddwa njagala nkulage domestic violence yali yali wizo yali palaso yali wizo ng'akuba omukyala abo baluganda oluusi nze gesa nyogobera bintu byabwe oluusi mbasi bitegeera yali wizo waliwo mulamu we yagala okuyingira mu nsonga ezo nga bw'olumirirwa nogaa nti munnange osanze abaagalana badde ekyali kinkubizaako olinamugaa nti munnange embeera eno munno wamuyisiza bubi ate goli mu kutasa nagamba nti va mu bintu byaffe nze togenda wala waka wesula wana makindye nsula n'amasuba makindi ababbi bangi olika naawe n'amasuba nga yewali abafere fe twasomeranga abafere bano abafere abantu mu ssente n'ebirala ne bakolokolo babanga n'amasuba anti mwe muli badda ekituufu twakyusiza ekifo kati ne kolansi gyali eyo na mu kikajjo yonna twateekayo kolansi paka masajja eri kakati munnange nga
Chali wange baneiba ne mukyala we ngobalaba batandikiriza balwana nanda omusajja akamukaza akaba baseka evubuka kati nze ngamba atakijja kusoboka tokuba mukyala nga ndaba kuti omukazi nga wendi yegaga kuba mukyala wange muleke ono kamukubire kati nze nkwata omulenzi nga tojja mukuba ku guno muleke okwata omusajja omuga tokuba mukyala wo ani yakwambalira omukazi yasooka Uyinza otya mu nsonga ezitakukwatako leka bankube tamana dda leka bankube badde bakuba gwe oba gwe wali obalwanya siize gisoboka siize bali balwanira birala munaye kuva kuulu sitawo zabagalana baleke beekube Nicole n'abantu be bano muyinza okubasanga enkya nga bazzeemu kyova laba Nicole bwe batuuse ku poliisi statement yasoose yagambye nti Nicole aganye okuwaayo ki mikwano gye wajja babeera era bamukubye batya olowooza lwaki yaganye obba waayo nsonga ziringa 3 ensonga esooka Nicole ayinza okuba butuufu adde ayagala bba wa munne nga manyi nti omusango gumusinga ensobi yagikola Nicole kyamuganye okuweesayo banne ekituufu ng'akimanyi ayinza okuba akimanyi nti ddala badde ayagala omusajja oyo naye nga tababuulira aganya ate muli eyo muli bangi mulina ebigulupu byammwe mulina mikwano gyammwe nga mwagala baba baabwe oli bwakugamba kyobula oli yaŋŋamba nti bwe mbeera n'emikwano gyange sibawanira musajja wange njogera bibyokka so that bamukyawa ne mugamba bajja kugenda bagezeeko balabe ebibibye kakati ekisooka kati Nicole kyamukubiza ekyamuganya okuwaayo banne ekituufu nti akimanyi ayinza okwayagala ekyokubiri Nicole ayinza okuba nga yali yegasseko n'abo ne babako gwe bakuba omulala ezegeeza naye gemu agimanyi bati kuba nga bebamukozeeko yegatakoko ne banne ne bakuba omulala kati naye ensonga zebamukubira ze zimu naye atamani yagambye omwana yabutuse bwati amatama sijja boogera ayina amatama munene bwekati era ojjukira Nicole nga bali mu mukuba si yavayo ennyo agambye nti afuutuka akola ki abeeko kyakola asirika bamukuba bulungi emigoba nsonga gye bankubira ntuufu ekyokubiri ate gwokuba nga yali yegasseko n'abantu abo ne baako gwe bakuba omulala kitegeeza ne bamukubye bweyamazemu oluma nakuba enduulu naye nga wali mukusooka yawadde bwakusatu Nicole yandibanga ali bubi nnyo natya mu bulamu bwo bwa bulijjo nga bano be bamubeezaawo nga mbulamu obwa bulijjo bano bamubeereramu nga babeera mukyaliwo kaliwo waliwo group ezo ziraba mubaamu omuwala either nga alina boyfriend alina ku ssente obanga yali mu family engagga kati ng'obulamu bwammwe buno bwa bulijjo ngoye kucakala kuteeka ya time ku masimu kubatwala autu biki ebyo kulya kutambulako oyo nga abakubeerera oyo akubeererawo ebiseera ebisinga obungi olina okubeera submissive jali ne bwakukola ekiri osigala ogamba kiringa edda mwana w'omugagga bwayajjanga n'omupiira ku ssomero temukuba makuuli bwe mumunyiiza aguteeka mu ki atambula kusamba ki bwanyiga omukuba endobo ng'omupiira kukwata kati ye Nicole yeesanze mu kattu nga bali either waliwo ayinamuko nga mu bulamu bwabwe bebakola ki kati alowoozaamu agamba sijja bawaayo ngenda kubeera ntya wadde maama azze akaaba kimu mama yego yagakaabye amazima yes yagakaabye naye twamuwadde ku ntandikwa tumugamba nti gwe olina obuvunaanyizibwa ku mwana we yabadde yeekola n'obulamu bwe kuba kati abantu abasinga obungi badde batugamba nti abadifendinga Nicole mumudifendinga naye byali mu birabye kuba obutambi bujja oluvannyuma ne bulaga Nicole kati obutambi obufulumu obwa Nicole bulaga Nicole omutuufu yo twamutegedde weewaawo engeri gye bamukubyemu yalaze violence ey'amaanyi naye nga bamusika enviiri olaba n'abantu babeera mu wrestling abamaga nti wrestling abeera wa muzannyo enwana y'abakazi nzibu kati bakunwana y'abasajja enwana y'abakazi nviiri bamuyiridde wabadde musulo bane bagambye nti bamuyiridde omusulo ne bamukuba ekyokoze bamukubye ne bamusamba ne bamukuba emirawo ne bamusikambula oluusi bayataddemu si kirungi ekyo naye era manyi obusungu bwe buva abakyala balumwa nnyo ku bantu ba mirundi ebiri omukyala ayinza okulumwa ennyo singa muganda wamwagalira omusajja kituufu era bayinza okukyawagana ebbanga ly'obulamu bwawe bwonna wadde maama omutata y'omu singa okikola ku muganda we
ekyokubiri best friend wo bwakwagalira omusajja ekintu ekyo kibaluma nnyo era kibaawula ayinza n'okukutomera sina kindi wabanga bamulagiridde wali omulogo omutuufu ayinza okukuloga n'ogweddalo kugamba abantu bakibanyiza so nga ate ku muntu omulala ayinza okwesonyiwa n'agamba naye gwe muganda we kakati gwe ndiba okimanyi nti omukyala bw'akimanya nti nno omuntu amwagalidde omusajja mukwano gwe oba muganda we abo baluma nnyo okusinga n'omuntu bwasaze mu bbaala kubanga gwe buli ofuna ekizibu ne boyfriend wo okuba essimu ng'omunyumiriza munnange embeera bwe tiweeryeka nti akubuza gw'obadde omanyi buli kimu ekyange kyempitamu n'omusajja ono twali kyotamanyi ku ffe ovaayo tanoganda ate musajja gwe wamwagadde weewaawo n'okyokuyiga nakyo mwekiri abakyala musussa ebiseera ebisinga obungi omanyi kansokere ku bafumbo bw'obeera ng'oli mufumbo gwe ebigambo byo byogera biva mu kamwako mu famire yo bye binafuya bbaawo era abasajja abasinga omungi atali b'amaanyi eri gye bajja abakyala ebigambo ebisinga ebibanafuya ne bw'oba toli mwavu naye kikusinga okufuula omwavu mu famire kiva ku mwami wo ku mukyala wo byayogera ng'oliwa ng'ali waabwe ng'akwogerako kati era bakugamba nti obanga oli mufumbo omusajja omulekeramu akatiibwa ng'omwogerako wa ewammwe naye ate mu ngeri y'emu n'emboozi gy'onyumya ng'oli ne bakyala banno wajogeddeko emboozi ewaanawaana eyo okusukiriza ate n'owaana n'ebyomu buliri oba oli awo weesiŋŋana nga bano bw'oba onyumiriza bino ebintu baagala okulondola ddala ekituufu omusajja ali ki ng'okanya kubalimba kumbe n'ebirungi byakukolera nti omusajja owange ampisa bulungi omusajja owange ampa ssente omusajja owange kinsaba kyampa ayinza n'okwala esimu naga katumukubire kati owulire nakuba ogenda okolanga divorce akutte aga bebi wanki ndi wano naye nalewo okwogera ebigambo oba oli awo n'okwenyiza neyeenyiza bagenda okuwulira nga gwe gyoli oli muku kitentya mukupapapapa bambi onoonye nga ejjojja mukyala oba oli awo mu buzibu nebalaga nti oyinze mukomandinga kati twaba ndi nakamukubira kati kanziremu mukubire mukubire muvume kyokka nekubira essimu kugamba emitwalo 3 tongambe nakugamba bagenda kuzimpereza kati ndi wano nemukubonabona sajja bambi nedda mukwano nsaba kisonyiwo nga talina kyakoze natandika okwetondatonda kati naye embeera balinga bagamba ono omusajja ono omukazi gwayisa bw'ati then asigala ng'akya kankozesa akagambo sabumisivu kemwagala ennyo ennaku zino sigala ng'akyayisa bumisivu akyewaddeyo owesigana nga nakyo oluusi kireeta obuzibu abakyala bano ne baagala babba bammwe olwebyo bye mubanyumyako abamu bakwatirwa bukwatibwa kisa ne bakulaba nga gwe olina empisa mbi nnyo ate nga bbawo mukakamu ne bagamba bannange ono omusajja tadisavinga mukazi wa mpisa mbi nnyo bw'ati jjukira mukazi bw'ogenda mu bwenzi mukwano gyo bategeera bamanya nti wabugenzeemu naye batukiisa ne bagamba naye nedda osussizza divorce omusajja omulungi bw'ati lwaki bino bino bimukola ate nga akwekuumidde balina essimu ya divorce batera okwogera naye ne batera n'okulimbira bo bye bakuba essimu naga divorce tukubye ku ssimu yago nteriiko mbadde musaba ajje tugende twagala kugenda kukola ABCD bambi nga bye bakusabirayo nga odduka nga ng'ogenda mu mpisa ez'obwenzi nga bakitegeera batukisa ne basaasira divorce ne bagamba nedda divorce ono omukazi tagwanidde kyokuba nga bakolako olugambo era kyova olaba nga ate akaseera katuuka ne bagamba naye divorce ono naffe tusobola okumukola ki naffe tumwetaaga mu ngeri emu ye ono gwe yakwagalako kife kyetwalina musajja mulungi musajja wampisa musajja mukozi muvubuka muto naye alaba nti ayiiya asobola okubeerawo lwaki abonaabona bw'atyo kakananga nabo bazze divorce bamututte atotandise okukola ki tandise okugenda maaso n'okulwana ey'embeera waliwo abasajja nammwe abatateminze bakyala bammwe waliwo ebigurupu byolina ogobamu omukyala mugamba ebyo ebigurupu sibikulabamu mugamba kansana mbikulabamu gweyinde wamu n'obeera musajja wamanyi n'omugaana ebigurupu olimu abakazi batogamba nti oŋŋaana ntu ebigurupu mbikugaana kubanga amazima oli mukyala wange nze nakuwasa oba tuli mu nteekateeka yagenda kuwasa njagala ntwala omuntu ategerekeka
kati group ogenda olina okubimujjako n'omulekera group ezigenda okumugasa gwe nga gwe abavubuka abasinga obungi nti bwe mubeera namwe mu kweyiiya kati ng'oyo omulenzi bwe yabadde n'oba kuyita n'okwasaganya ebintu bingi otegedde Nicole mukwano gwani gwa mukyalawo kale aleese olugambo gy'oli ne kati oyagala okwerungiya nti era gw'omuloopa gwagenda okimanyi kino mukwano gwe yaŋŋambye bweti kati gwe omusajja omugwa yabadde nakwesa ekifende lwaki oba oloopa bakubiddeko gwe sooka olindeko ebikola by'omukyala gwe bijja kwejjayo byokka naye ate nojja gwe ngoyagala okulaga nti oba oliawo oli mulungi nnyo okakananga eyo embeera ebaddewo kimanyi nti gundi yaŋŋambye kino divorce mu myaka 5 nannyini omutuufu simumanyi satoludde nnyo obuvidiyo obwo kubwetegereza kumanya nti ani yadde nannyini musajja yabadde akulya Nicole neje buli kati wali yategedde nannyini musajja naye mu myaka 5 nkulayirira ku abo tukugenda kubaako nannyini musajja oyo myaka 5 si mingi guno mwaka gwakatandika myaka 5 gyaki tegigenda kube ndabano no Morris guno gwakatandika tulina mwezi 11 nyina mukwano gwange mu March nyina mukwano gwange musajja ajja kwanoonya yanyumiza emboozi yangamba yali akyasoma nga basoma ku university yalina akawala kayagala kawala nga akaagala nnyo ekisusse to the level nti yalyanga ne fees yalyanga ne tuition okubeezaawo ki okubeezaawo omuwala era omuwala ng'alaga nti ayagala nnyo omulenzi kati baba bali awo babawa omuvubuka omulala ajja kati omuvubuka oyo nga ye waabwe ndooza basingako ono mukwano gwange ku ssente ettooke weeriri n'apasula akakazi akawala era ntera nnyo ogamba abaana bali ku university nti mmwe okwesiruwaza ne mukwata ensimbi zammwe eze tuitioni ezirina okukulabirira ezirina okuyamba ku by'okusoma nodda mukoziwa oweerera cosmate wo olw'okuba mbu ofaayo nnyo ajja kumaliriza gwe akwesonyiwe agende ku level endala ng'alaba g'olidde ffe wajja mukoma okusoma bwe muti naye bamiitinga kakati oli bwe yajja ng'ayinamu ettooka asingako ono ng'omuwala abuuka naani n'oli engumi neevuga era alina olubale nga wano wano omulenzi engumi nga tevuga mu hostel eyo kyani kya mukwano gwange kyani kyoli yasigudde kyani kya mpimpi zirumye kawala nga beekuba bwe beekuba yali omu kuba junior lecturers nga basinkana nga bagamba abaffe kiki nga bannyonnyola ensonga wezavudde balyoke beekuba omuwala nga bamugamba ng'agenda mu hostel gyakola ki gyasula nga junior lecturer atuuza abana ababiri abagamba naye mumanyi oyo omuwala mwenna mumwagala naye kyeyakoze ono n'amuvaako naawe n'akwagala era mwenna agenda kukibakola agenda kubavaako afumbire omusajja omulala ku ssaawa ya leero twayita ku kikomera omuwala bwe yafumbirwa waliwo abaserikale ba military be bakuumawo ku bana ababiri beekuba eŋŋumi tewali n'omu tekuli ayinza nakonkona ku geeti okitegeera tekweza nakonkona ku geeti bw'ati beekuba ne beetako embale naye tewali yamuwasa ku babiri tekuli ayinza nakonkona ku geeti omukyala we yafumbirwa kati ku ssaawa ya leero kubamu akafaananyi ng'omu amaze ku university amaze bulungi n'afuna omulimu n'agenda n'abaako kitongole kyakulira ranks ziri nnya ate no one time kasita osoma wesingana ebintu bijja bikyukakyuka mu bulamu bwo kati okonkona okugenda ku mulimu osabe oba osinkane asembayo eno oba wayise mu ba divorce wayise mu ba Morris wayisani kati ogenda kwasembayo ogenda okutuula bwoti nga yooli gwe watujja eŋŋumi empitirivu nomuli ku university nomuleta n'olubale nga yesenkulu w'ekitongole naye nga neyamukubya eŋŋumi mwana we tutakola ki mwena temumulina kakati weebuuzaamu nti naye kiki ennyo ekyali kibalwanyisa luli Morris wabeerawo amaanyi awo amaanyi gabeerawo nikamba buulire ntannyo okugamba abantu lwaki tebandigenze wano mu bwenzi neŋŋamba n'abantu lwaki oba oli awo
kobeere mukazi tokigezaako oba musajja tokigezaako kubanga obwenzi bulinga muzimu nti omusajja oyo gw'ogenda ne webaka naye nga sibbaawo era singa akomawo ogwokubiri osobola okuddamu n'okkiriza singa kikola mu ntandikwa n'omukkiriza ogusooka osobola omuddamu kwebaka naye ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano n'ogwomukaaga eyo fact kati omusajja kizibu nnyo okuba ne trust nti abakutte abasonyiye nti muddeeka mubeere mwenna ne mubeere eka nga muliyo mu mbeera ey'obwesigwa tosobola kubeerawo bufa kati kyekimu ne mu basajja nti era ono omukyala lwakutegeera oba lwakumanya si nsonga akubye gwakusanze naye oba tamukubye era trust ye naye egenda ekendeera ate nga kyesinga okubeera ekikulu mu bulamu bwaffe nga tuli mu bufumbo nga tuli ku level y'abo abafumu kwesigaŋŋana naye ekyoba olina okumanya nti singa omukyala obwami aba tannakutwala waka waabwe waka wuwe kutongoza kitegeeza tonnaba kutuuka ku level eyinza nakwasa emyaka manoovuma muba muli mu kategori y'emu mubanga munaana nga muli awo alinze kusonga kwani oli agamba nti waba akyali abamusawo nga dokita agenda akebera ani omutuufu ayinza n'okubanga mu abali awo tempuliko n'omu ng'ate alina mulala kino kiyinza okubaluma mwenna ne kanki bagambe bw'obanga okyagenda bugenzi wa boyfriend wo ku weekend divorce naawe kadi nkugamba nkuleke gwe akankugambe gattamu ko awo nawe tuli nti omwana waba akyali nyawuba najja enamasuba ng'akulabako weekend aganye okuba nti abeerawo buli lunaku tageza nayasamya akamwa n'avuma abaana abakusindika message mu message. That is a true story. Nti naawe boyfriend ng'omuwala alina waali oba waabeera kati nga ogendeyo ku weekend n'omusinkana ne bw'oba olekayo ku ssente ng'omanyi zinaasasula renti bw'olaba akamesegi mu simu ye by accident agenze mu kinaabiro tobwesiruwaza ng'oyomba otya bono nani nze oganye okujja ewange oli muwala nkwegayiridde naye nga enfunda zonna nengawaye jangu tubeere ffenna wasalawo wangamba wasalawo n'ogaana ate kati bw'ojja obambira otya ampadde message obuuza otya tolina bukakafu bukola tolina lukusa lugenda maaso nakumanyira musajja oyo nga gweogendayo weekend amazima gali nti abavubuka banatannaba kusalawo baba bakyayenjeera batyo kati gwe omuntu nakwegayirira muvubuka mukazi muvubuka muwala oba mulenzi baba bakyayenjeera batyo kati gwolina kufuba nti bwenkunyweza bwenti mba neteekateeka kubeera straight wano kasita oba ng'okimanyi nti mukyalimu ebyo byakubuukabuuka temunnaba kusalawo kugamba nti ketugende ewaka tuwendadala kuyomba era obukakkamu bwe bugenda okuwanguza bw'onookola bano banikolo bye bakoze leero lakaneeberoofu kiriza because bw'onookola banikolo bye bakoze musajja ajja kugamba simanyi Nicole yakubira si Nicole ajja kugamba toli mukakkamu kubanga kati akaseera kano kaba kakuwangula nti weeyisa otya bwabeera obutakkaanya mu buvuunuka mutya bwabaawo embeera ng'eyo kuba kati gwayiridde Nicole amazzi n'omukuba n'omusika enviiri kati musajja agambamu nti bw'alisanga akamesegi mu ssimu tagenda kumpa butwa afumba amazzi n'agakuyira kakati tulina okwewala ate waliwo buvidiyo balababuze bungi ng'abakazi bakuba abasajja empi kuva jjo buyika babuteekayo abamu baali babutereka batansobola okubuteekayo naye nze mbalabula abakazi mugenda kuleeta abasajja basituke babakube ate emigoba nte emitirivu ojja kufuna obuzibu buli tunaaba tuyombye sidda waka kubanga enjago ogenda okuba ku mukutu bakati bakubira mu kamera omwana ateekako kamera wali kyerera kulabule
Ewafa tulina amaka galina kamera, kamera ngeri mu nyumba yonna. Nja kwesingana bakubira mu kisenge, kamera bweziba bakubira mu korido, bakubira mulonji, bakubira ku Mutebe balkoni, bakubira mu compound. Kamera zirava. Kamera zirava. Baba shots zonna. So tubere begendereza nnyo ndowooza. Abana bokola bategedde nnyo kamera enaku zino. Buli kimu kamera. Naye zijja bayita ebizibu. Buli kimu kamera ate bayita Europe. Zijja bayita obuzibu kubanga byemukola mu bikolera mu kamera. Obutumba bwa Nicole twagenze mu kamera. Ani adama nti Nicole yakula bwatyo. Yakula bwatyo. Naye Morris. Kamera njeri. Nga tumaliza Morris. Submission eri abazadde abatulaba essaawa zino. And to the young child unaddala omwana w'obuwala essaawa zino. Message joins omu. Abazadde ndowooza kyembagamba kiri kimu nti abaana gwe otamufeeko kyamazima kiri nti ensi ejja mugunjula egenda mugunjula nga balaba ba Nicole bwe bali ate sayidi zonna nti ne bali abakubye Nicole bazadde baabwe tebakola mulimu mutuufu kubanga oba oli awo tebandibadde nga bakola ekyo kye bakoze. Abavubuka bonna abalenzi n'abawala emyaka egyo gituma ebintu bingi naye olina okukimanya nti kwekube kufalinga in love oba okwagala si gwosoose. Abantu baayagala dda nga tetunazaalibwa ne baagala ne bakula ne bafa ne bagwawo emyaka gijja nakyo girina okwagala. Ndowooza lema kubeera ng'asuubira nti gwosoose okwagala era oba gwe gwasooka okukola sigwasembayo. Olina okubeera omukakkamu mu buli nsonga ate n'okukkiriza ensonga ng'ebaddewo nti singa bakolako olugambo nga bakolako olugambo bituufu olina kukyusa bukyusa. Ekyokubiri oyo akuloopye oba gw'otegedde nti akuloopye mujje emikwano gyo tandika okuba n'emikwano emirala oba oli awo otambule bulungi. Naawe omusajja beera n'obuvunaanyizibwa tomala gakola mu bintu mu ngeri ya kisirusiru ng'eyo oba oli awo n'omwana gw'omuyitedde obuzibu bava kwekolako kisingako awo oba singa omu yafudde kati singa wejjusa oba oli awo. So tubeere begendereza mu bino ebintu tusobola okubeera tusobola okukola batera okugamba nti you can do better. Wasobola obaawo ekisingako awo obulungi okusinga okweyisa tutyo. Wewa olunaku olwaleero tutambudde ne Rotarian Morris Mukibi sajja w'amaanyi amaanyi bali ku ground era nja kuba mubaleeterawo nga tulina ensonga endala ze twogerayogeramu awo omwaka gwakatandika. So message ne badde genda eri abazadde mu mbeera efaananidde awo n'abaana naddala bali mu holiday essaawa zino mubiraba bino ebintu omutimbagano mugulina amasimu mugalina internet mugirina ewaka musobola tuteekawo n'olaba kino kye tubadde twogerako n'ofunamu ekyokuyiga kuba bye twogedde ku biraddala ku myaka emito paka waggulu bakyala abali ewaka ekitegedde abavubuka ng'owulira otuusiza okusalawo nga gw'olina tanaba kusalawo mute nonyumala kituufu takumalira budde bw'owulira ng'otuusiza nga okusalawo okusetolinga nga gw'oli naye tanaba kusalawo mute era bino ebintu byammwe bino byendaba nalabye omuvubuka nga ali mu kuyita kugenda ku proposinga odetinze omuntu bulijjo omudetinga for a purpose. Yes. Ate wasting obudde mba ate kati kankole proposal simanye faananira etya biki yagenza okukola proposal ng'omuwala rejecting. Enaku zino lwaki kiri nnyo lwaki enaku zino abavubuka mwana boy child odeting omuntu for a purpose nga ya marriage omwana nakurejectinga n'ofukamira n'agaana kudetinga kuba kale embeera eziriwo abasinga obungi abedetinga n'okwebaka bebaka bonna. So bwe mba nkudetinga for that purpose ate siraba lwaki otuuka ku level eyo kati mulina okuba n'amaaso agatunula ewala abavubuka. Ki ekivuddeko kino Morris? Bintu bya mirundi ebiri. Ekisooka abawala tebali mu relationship for purpose ya kufumbirwa wabula kubabeezaawo kubabeezaawo nti gwe divorce ojjamu emitwalo ebiri oba olwalira kubire nga kusabaza airtime naye ng'ekyamazima si airtime gwadde yeetaaga ye nga abadde amulina nga yakugatagata bafuna eza rent nokusinga nanga muli bana abakuŋŋaanya rent ku mavivi awo ne babalekawo nga kati kiyita obuzibu obwo nti no gwe oli mu mukwano ng'omulenzi omanyi nti omukazi ddala ayagala mufumbiriganwe kumbe ye omukyala gwe mu bataano baalina toli main oba okitegeera mu basajja abataano baalina toli main gwate oyagala mufukamirira mwagamba nti otya mubonna era gwe mubabala tolimu muleeta bimuli byo simanya fukamira okulaga nti nno ddala omuntu ono neetaaga okuba ddala nti mbeera musajja we kiki kye nakugambye bw'omugamba gy'abeera ewuwo abeerayo asalawo bw'omugamba nti tugende ewammwe babeere nga mantegera bamumanyi akikkiriza akomye eyo bbali
negwo omutima gwo guwimbye kwano ogamba onayagala nze kumbe wa olina okuba munenge gye wetegerezaamu tuna okusalawo bino ebyokubuukira obuuliza omuntu namulekawo namutwa n'agenda ku mulala so tuberefukamira n'ebimuli yes abavubuka ennaku zino obutambi butambula waliwo n'omulala yabaddewo bamusimayo bamusiiku bana b'ekyambogo ng'akaabira omuwala puliizi mubadde batudde ne bawala banne bali awo okaabya otya omulenzi oli omuwala batuse n'okumubuulira bagaye nti munayekereza omusajja mamayindi tuberebege mukwano guno muzibu naye tuberebegendeza mu mubeera mulaavu ng'oli mukwegayira omuntu tomanya nti n'obwana obuto bukulaba omuntu byobikwatako ebyo ne bazadde bo bayita nebagaa nti banne mujje mubeerewo mujje munyambe muŋŋambire ate ekyo kibi olw'ensonga nti nno bwe bamukonvinsinga obukonvinsinzi n'akwagala nga bamaze mumukumaakuma bwe mugenda mu bufumbo ebyo bye bitera okubeerawo nti buli kaseera ajja kugamba katabakuluna anakuyamba okwegayirira kati akunyiga weka nakunyweza ogenda okuba essimu mapeesa mbeere bulungi mwere watambudde ne Rotarian Morris Mukibi omunamawulire omukunavu yagasoma n'agategeera omukozi ku telefayina abeerawo ku macha program zukuka n'ensonga akuweereza ebiba bifudde mu ggwanga mu lunaku olwo n'ekyayi n'olunaku olwayise mbeereko ku macha ssaawa 3 ez'okumacha nga twakavaako fe abasumulula yaddakwawo omusajja mulungi nnyo nja kubanga amukomyawo mu mbeera ezifaananidde awo alina ebyokusomesa abavubuka bingi tulina okumuyigirako naffe naddala ffe abakyali abato nze divorce matovu celebrity track ku ensi ezido naku bali naye nkujjukiza nga ennaku z'omwezi 24 Feb GICC bana be Dubai okira Lovers Rock mu Dubai GICC Jack Jana akuleetedde abayimbi bano wammanga Chosen Beck mumanyi mwana bankuza Dubai n'aleeta Little Boys omumanyi Little Boys n'aleeta Namiro mu Dubai bagita Lovers Rock egenda beerayo nga ennaku z'omwezi abagalana omwezi gwa Feb ogwo waliwo Valentine kati ate guba 14 mwezi gwa kiravulaavu awo mpola mpola kati abali eno bagenda kukola batya abawe bali eri bajja kugezaako okukolako engeri twabafunira nnyo WhatsApp kuno baateekako akantu akaliko video call just beerako omuntu omugambe tuli eno mukwano naye nkumisinga embeera eri bwetu naye ntegeeza nti ennaku z'omwezi 24 Feb tuli mu Dubai nange ngenda kubeera nze official MC ne mwana muwala Sophie Love ku lunaku olwo lwennyini tujja kubeera wali ku Legends Bar asatwa ku Chelsea Plaza awo olugendo obeera Sophie Love gakubaye naye Sophie Love mumanyi naye Morris nedda tugende